Kadama TV tugenda kwogera ku nsonga oba abaana bangi abatukontaktinze ku message oba ku ka clip akafulumye akabadde ku KTN ndowooza oba TV ya Kenya kyemanyinza okubeera oba TV ya Kenya. So ka TV kano aba ka clip kano ak'omukazi yabadde asoma amawulire n'agamba nti bannayuganda Uganda yabaninze bannayuganda okubeera nga bakomawo e Kenya. Ne mbeera nga mukutuweereza mutukatubuuza tubeere nga tubannyonnyola kiki ekigenda mu maaso. Ngenda kubagamba bwe nti kiriipu eyo gye mwawulidde, kiriipu eyo yaliwo naye kiriipu eyo si ya kaakati. Njagala mumpulirize bulungi ne kiriipu eyo muddemu mugirabe bulungi. Kiriipu eyo yaliwo naye kiriipu eyo si ya kaakati. Njagala weetegereze nnyo kiriipu eyo, omuntu yenna agiyina weetegereze kiriipu eyo ku mukono gwo ogwa left ogwa kkono ng'otunudde mu vidiyo eyo, weetegereze vidiyo eyo ku mukono ogwa left wansi owali akagambo @1 wansi awo ndowooza mulaba njagadde nkabalagaawo. Vidiyo eyo yafuluma mu 28 ogw'omwenda onnaku z'omwezi oba nga 13 vidiyo bwe yafuluma. So kati kijjidde ekituufu kiri nti Uganda eyagala kwogera ne Saudi Arabia ekyo kyebalimba era nga condition eriwo nti bwe batabeera nga balongoosa mu nneeyisa ya Bakadaama Uganda ejja kulekeraawo. Tekinnabeera official nti Uganda Bakadaama tebagenda kubeera nga badda bagenda e Saudi, naye nga Uganda government eyagala kubeera nga waliwo conditions eziteekebwa mu maaso oba eziteekebwa mu nkola Bakadaama balekeraawo okubonaabona. Wabula kiriipu eyo eyafulumye eriko omukazi ng'asoma KTN TV ya Kenya. Bannakenya bo bagira batwesonyiwa basooke nabo balina ebizibu byabwe ne Bakadaama baabwe bo basooke badiiringe ne Bakadaama baabwe. Tegeera naye nga kiriipu eyo yafuluma mu 28 ogw'omwenda nnaku z'omwezi nga 13 akantu kaako nkabalaze. So buli ebintu bwe bibeera nga bifulumye mba njagalanga nnyo mwetegerezenga nnyo kiki ekigenda mu maaso. Ekintu kiri kitya buli kiriipu efuluma nga boogera Kadaama temumala gagikkiririzaawo okuggyako nga mumaze okugyekenneenya bulungi. Wabula amawulire ge mbagamba nti Uganda si nsanyufu na Saudi Arabia, gavumenti ya Uganda si nsanyufu na Saudi Arabia, ng'ate kino kiba kitukolera nga Bakadaama ne Basekadaama. Tulina okwongezebwa omusaala ng'era ebintu ebimu Uganda byeyagala etereezeemu bye bino wammanga. Uganda eyagala Saudi Arabia erespectinge Bakadaama abava e Uganda. Uganda era eyagala waliwo emyezi 3 egyo gye mukola boosi n'abeera nga alaba nti nno oba akuteekinze over. Emyezi egyo 3 girina okubeera nga nagyo gigobererwa. Companies ezibatwala zirina okubeera nga zikolagana ne company ezeeri ne zibeera nga zirina engeri gye zifolowingamu Bakadaama. Gavumenti eyagala tubeere nga tufunanga report ku Bakadaama abagenze mayumba, tubeere nga tubafunangako reports. Si kugamba nti omaze gasukuma oleese naye nga booleeta aye tubafolowinga. So gavumenti eyina n'entegeka egamba nti era ku kimu naffe kyetwagala gavumenti eteekemu okubeera nga twongezebwa omusaala nga Bakadaama. Tulina okubeera nga twongezebwa omusaala ne tuva ku 900 oba 800 ne tudda ku 1.5 waliwo n'abafuna 500 ne okubeera nga contract yakolebwa ne gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya Saudi oba contract ezikolebwa ne offices ne ba boss zirina okubeera nga ziteekebwa mu mateeka. Zirina okubeera nga buli kimu ekiri mu contract kigobererwa. Ebintu nga contract mulimu nti omuntu olina okukola mu family y'abantu 5 n'abantu ababeerawo abakulu 2 be abantu 7 naye ddala kyekiriwo kyekigenda mu maaso. Mumanyi family ze mukolamu nti waliwo n'abantu abagamba nti family gyennimu y'abantu 20. Tulina okubeera nga tulaba nti omuntu bw'aba wandiise nti buli kintu ekikozesebwa nga sabbuuni nga toothpaste amadagala ly'amannyo nti boss we alina oddikuwa ddala kibeere bwe kityo. Si kugamba nti tujja kubikomya mu kuwandiika
naye ate bwe tutuuka mu maka ne balema okubikola. Byebyo ebintu bye twagala oba gavumenti byeyagala bibeere nga bifolowingibwa. Naye nga tewannabeerawo kintu kigamba nti total ban nti Bakadaama tebagenda kugenda. Tebagenda genda Saudi. Ate kino ekintu mulina okisanyukira. Nze Bakadaama mbagamba mbeera musanyufu nnyo nga gavumenti evuddeyo n'egamba nti bannange okusinziira ku kino ne bwe kitino katusooke tulinnyeko ekyo mu makati. Katulinye mu break paka bwe tusooka ne tulaba. Nafulumyako awo vidiyo ne mbagamba nti bano bino ebintu bye tugenderako bya 2-5 nga gavumenti esayininga. Kati 2-5 tuli mu 2-2 emyaka 15. Emyaka 15 sente ze basasula oba sente ze basayininga 2-5 ne kakati omuntu zokyafuna. Ddala mu butuufu mulaba ekintu ekituufu nti ebintu bye basayininga 2-5 bibeerawo ne 2-2. Kati gavumenti ebeera ntuufu okuvayo negamba nti abanaye mumanyi tusooke tutunulire mu kintu kino tuddemu tukitunuulire. Era oyinza okunywekeza nga y'ensonga lwaki mugamba nti ensi ziri endala abantu bafuna sente nnyingi. Nabo balina okuba nga bakangamu ne bagamba abanaye tulina okulaba ku kintu kino kye twasayininga kirita. Naye emyaka 15 gwe tebeereza omwana w'emyaka 15 abeera ki? Omwana w'emyaka 15 abeera yakula nadda. Kati gwe ng'oli ku kintu kyekimu kye mwasayininga. So ekintu kino tulina okisanyukira. Naye nga mbagamba ka vidiyo akafulumye akaliko omukyalo wa KTN si katuufu kafuluma 28 ogw'omwenda nga 13 era muketegereze nga bwembalazaawo nembeera nga nkazuuminga mwetegereze nnyo ekintu ng'ekyo.